ate bwe bubeera nga butuuse olinza okukola awo ennyimba endala ndowooza nga 10 nga gw'okyali waggulu n'okola amalala n'okola buli kika kya muze n'okola buli kika kya muntu kyonna sitakyasobola okukola kubanga bwe bubeera obudde bwo. But obudde bwe butuuka nti kakati vaayo waggulu kirira, you will know. Obudde buba butuuse nti kati vaayo kirira. Ne bw'onookwata obukadde 10 n'obuteeka mu music n'obuteeka mu luyimba n'oteeka mu promotion n'okola videos ez'akabi, hit egaana kubanga obudde buba bwaggwako dda. BOCAT TV neera. Okay, mbaniriza nnyo ku BOCAT TV olunaku olwaleero. Subscribinga, likinga, followinga, ate sharinge waka. Nze SULA SSENYONGA. Tuli ku BOCAT Studios wano, njagala kubeera nga mbawaayo kye tuyite series, naye nga tugenda kubeera nga tutambulira ku budde. Osobola okiteeka walira #obudde. Obudde. Saagala tugambe nti biseera oba wabula obudde. Ebiseera kya njawulo n'obudde. Olunaku olwaleero kansooke njogere ku budde eri abayimbi. Abayimbi, tulaba abayimbi bangi abalina potential eteeka ssente mu music ng'era asobola okukola oluyimba naluteekamu obukadde 10 naluteekamu obukadde bumeka, naye oluyimba ne lusigala nga luli awo nga terukoze hit, ng'ate si luyimba lubi, naye ekivaako ekyo kye tuyita obudde. Nti obudde bwa hit bwe buba tebunnatuuka, olina okusigala ng'okola obutaweera. Kyova olaba osanga kati omuntu ng'oyo olw'okuba nga tamanyi kye bayita budde, akola oluyimba n'aluteekamu ssente ne lubeera awo. Abamu bajja nga amanyi nti olukuba luno oluyimba egenda kubeererawo hit. No one determines a hit. Hit egwa bugwi. Ne bw'ogiteekamu obukadde bumeka nga it is not a hit song, ojja kwekanga nga era oluyimba luganye. So kye tuyita obudde bubeera budde, nti obudde bwo bubeera butuuse obw'okuba hit. Ate bwe bubeera nga butuuse olinza okukola awo ennyimba endala ndowooza nga 10 nga gw'okyali waggulu. N'okola amalala n'okola buli kika kya muze n'okola buli kika kya muntu kyonna sitakyasobola okukola kubanga bwe bubeera obudde bwo. But obudde bwe butuuka nti kakati vaayo waggulu kirira, you will know. Obudde buba butuuse nti kati vaayo kirira. Ne bw'onookwata obukadde 10 n'obuteeka mu music n'obuteeka mu luyimba n'oteeka mu promotion n'okola videos ez'akabi, hit egaana kubanga obudde buba bwaggwako dda. Abayimbi mubawulira, waliwo omuyimbi gwe sigenda kwogera linnya naye yakugamba ateeka emitwalo 2 egya $, ateeka emitwalo 3 egya $, mu video shooting, only the video shooting. Naye ennyimba era ne zigaana okukola hit. Yakolako ku hits emabega obudde bwali weebuli. Ekiseera kyatuuka obudde bwe ne buggwako. Waliwo kati obudde bw'abaana abaliwo aba trending ensangi zino. Nti bwe bubeera nga bwe buddewo, oluyimba lwe tuleetaaga na gamba nti lukubibwe nnyo ku radio, tuleetaaga gamba nti lukubibwe nnyo ba ku TV. Lusobola okwetambuza lwokka nga mulaba nti kati tufunye platforms endala like TikTok, YouTube ne other social medias, nti zibeerawo ne zitambuza. Though tetuzeeyunulirako nnyo nti okusinziira ku survey akakadde kamu mu emitwalo ndowooza nga 2 kati abakozesa smartphones mu Uganda, naye ng'ate population ya Uganda tuli obukadde 4+. Kitegeeza ki? Nti toddawo ne weeyinulira ennyo ku social media nti after all TikTok akayimba katambula bla bla, kakuyambako okupushinga, but even radio ne TV bikyakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Naye kiki kye mbadde nkulaga nti bwe bubeera nga budde bwo, oluyimba lusobola okuyita ku TikTok kokka ne lubeera viral, ne lutambula nga akakadde akamu akalulabye kale ku kakadde akamu abalina smartphone, ng'oba oli awo kale abantu 50 be bakola zeeki be balulabye
ne balumanyisa ewalala, radio ne peakinga ne TV ne speakinga okwo ne bitambula. Ekyo kibayita ki? Kibayita obudde. Oba nfuna obudde bwe bubanga bwatuuse nti bubwo bugenda kubeera nga kakyakabadde kasirika. Obudde bubeera nga buba bwatuuse nti kati bubwo bwakukola sente mu bivulu, bubeera budde bwo. Very many people bakubye hit songs ne zihitinga ne batakola bivulu, oluyimba ne luggwako nga talugjeemu wadde akakadde akamu oba obukadde obubiri bw'alaga nti this is what I show, oba kino kyendaga mu luyimba lwange, oba kino kyebayita obudde. Osobola okubeera n'oluyimba nga lutraininga naye nga tewaliwo akupangisa kugenda kumuyimbira ku kivulu. Tubalabe nnyo abayimbi waliwo tuyita aba town service ne tubeerako ne betugamba nti oyo ali wonna agenda mu byalo n'ayimba, ayimba mu matowns ag'enjawulo, ayimba mitundu eb'enjawulo newa. Kyebayita obudde nti waliwo obudde bwa hit, waliwo obudde bw'okukola ssente, waliwo obudde bw'okugwa. Good Life yakugamba tozannyisa obudde. Wali ye yali akugamba papyako ku byokola olw'ensonga obudde bukola ki? Obudde bugenda. But context gyendeese eno bazino series zendeese nkuwa obudde ku bintu ebyenjawulo. Olunaku olwaleero ntandikidde ku muyimbi nti waliyo akaseerako gwe ng'omuyimbi ak'okkuba hit. Osobola okubeera ng'okoze ennyimba 50 nga ziri awo zityo. N'omala n'okolayo oluyimba olu ng'olunyooma. Oluyimba olwo ne lufuuka ekizibu. Olinza okumala ebiseera bingi nnyo ng'ogula ennyimba okuva mu bawandiisi ab'enjawulo, naye nga none of them ayina mukisa gwo gukutuusa ku budde bwo. N'otula lumu ne weevaamu n'ogamba nti obudde buno kanneewandiikireyo oluyimba. N'okola oluyimba ng'asaaga nga weegezesa olabe oba osobola okuwandiika. Oluyimba ne lukuyamba ne lutambula okusinga ate ne ziri ziwagula obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Njagala kuwaayo live example. Waliyo omuyimbi omuyita na Sophie, yakola ennyimba nnyingi nnyo, yeewandiikirako ezaasooka ne zisooka ne zigaana. Then na-resorting kubeera nga buyinga music, n'abeera nga alinnyalinnyako mpolampola. Time neetuuka nga financially ye ne management tebali okay. N'agamba no, I should start writing my music. N'akola oluyimba lw'akasonga katono. Lwatambula nnyo ku TikTok. Sound abantu bagyagala, jjukira ebiseera ebyo TikTok yali yakajja n'egenda ng'ebuuminga bwetyo mpolampola. Agenza alinnya sound we ng'atambula nnyo ku TikTok, naye ne radio teyazisuula muguluka nti abadde music atambula ku radios eziri wano mu Central, genda mu East, ogendeko bagita West Buganda, Masaka, Mbarara wa eyo gattako n'ewalala. Then ne TV kwezigenze nga zongereza mpolampola n'abeera ng'akola. Ziri ennyimba ze yakola emabega wali eri simbi, era afuna emikolo n'agenda n'ayimba mulimu ezaalaavu n'ebyaki. Naye olw'okuba obudde bwali tebunnatuuka, era yabeerawo awo ng'akola teyassa mukono. Obudde bwe bwatuuka mwatandika okubeera nga mumulaba. Kikyentegeeza gwe wenna ali eyo ng'oyimba, mwana mulenzi oba mwana muwala, fuba nnyo okulaba nga gwe kyofaako kukola good quality work. Obudde bwo bugenda kutuuka. Katonda baba tannabikula page yo, akuleka ku page yo omulala nga wookyali awo bwoti wotangaalira bwoti. But ekiseera kituuka n'abikula page yo obudde nga butuuse, ogenda kulaba nti bobadde ogoberera kati ate be bakugoberera. Yensonga lwaki olaba mu bibiina kati nga biri ebyaliwo ebikadde, twalina Diamonds Production, twalina Eagles Production, twalina Cats etc. Nti olaba ekiseera kyatuukanga nga bawanyisiganya nga Ronald Mayinja mbeera mu lwabeera nga yalina hit songs, ennyimba ennungi, alubamu ennungi, nti being nti yasooka okubatambuza nga bagamba nnyo tugenda mu bamayinja. Obwo bwe bwali obudde bw'amayinja. Ekiseera kyatuuka obudde bwa Mr. Kisemakula eyali aboolewera wansi eri, obudde bwe ne butuuka.
nakubaza siggo nsimira njagala nga bwendi bla bla nenge mabega wali eri yalina zino simanya zikulika baby zani very good music nga bomuuliriza but obudde bwali tebunnatuuka #obudde guminkiriza obudde obujja kutuuka obudde bwera nga butuuse tokola amalala sigala ng'okola ki ng'okyeyisa munneeyisa entuufu nzize nkola nnyo okugoberera papa Mr. Semakula nti mwami Semakula right now taina nnyimba zino z'ogamba nti zibooming nti hit songs right now nti oba alina hit eri awo n'ekizibu okutegeka ekivulu eky'amaanyi oba omukolo ogw'amaanyi nga gwa big money Semakula n'abulako lwaki nti Semakula yatuuka ekiseera n'abeera ng'akola kikwata obumukwate yatuuka ekiseera n'amanya nti music wange mulina mbaddeko artist of the year for many years for what and what but yatuuka ekiseera n'asigala nga yeeyisanga omuntu ow'abantu era yasigalawo mu bategesi b'ebivulu nga bamwagala n'abalala teyakola ku malala up to now abakola amalala obudde bwabwe bagwako tewakyaliwo n'abapangisa bebo bowulira bakaaba ababadde mu covid nga bagamba government etuyambe bla bla n'ebirala sigenda kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno subscribinga likinga tugenda kukola series kubikwatagana n'obudde ninza okuba nga topic yo sinnagituukako naye nja kugituukako I've got like 12 episodes ezikwatagana n'obudde ojja kubeera ng'okitegeera bulungi nnyo nze SULA SSENYONGA subscribinga likinga ate following teweerabira okugenda n'okuvisitingako ne ku TikTok channel yaffe eri mu BOCAT TV 256 ate mpozi namwe abawagizi ba Lana Sophie musobola okugenda ku pages ne mu likinga abawagizi ba album performers ne musobola okugendayo ne mulaba ku mizanyo egiriyo like ekitawuluzi mbeere bulungi mweraba BOCAT TV neera